Yes, bamikwano gyange abagala balungi nyongera obbaanirizaako nnyo nnyini ddala mu pulogulaamu yaffe emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Pulogulaamu yaffe nganzi nnyo nnyini ddala gwe wenna ali eyo nga tonnaba kubanga otweyungako nkakasa nti olina ky'osuwa. So n'olwensonga sambyako oyanguweko ojje ate olwaleero weerolere pulogulaamu emanyiddwa nga Taasa Obulamu. N'olwaleero tutinye n'eggendo etutambula mpolampola n'abagambye tutambula mu bitundu ebyenjawulo. Tuli eno mu bitundu by'e Bwayise ate leero gye tukoledde tugenda nga tunoonya ku bantu abalina ebizibu eby'enjawulo. Tugende ku ground tutukire ddala ku ground tumanye ate abantu mu biseera ebya ghetto mu mbeera za ghetto batambula batya. So n'olwensonga tutambudde tulinawo maama waffe amaze ebbanga nga atulajanira kuba mukyala mukulu ddala amaze akabanga nga atulajanira nga atugamba nti ayina ate ebyayagala okubanga atugamba tugenda tambula mpolampola tumutuukeko ate tusazeewo tutambulire ddala tutuuke mu maka ge watera okubeera oba waawangaalira atubuulire ensonga ze nga bwe zitambula. Maama tutambudde mpolampola ntuuka ewa maama nga mumulaba tumusanzeewo nnyo nnyini ddala tumusanze atudde ate nga oli maama bannange tweyanziza nnyo maama era dde maama oli otya eyo maama obulamu butambula butya obulamu bulungi nnyo obulamu bulungi ddala mpolampola kakati maama munnange watunoonyako ffe abamanyiddwa nga abataasa obulamu n'otugamba nti olina ate ensonga oba embeera ez'okunyigirizibwa z'oyitamu ezitali zimu kati maama neewe akatebe oba akatebe okambe tweyanziza nnyo tweyanze maama nno bw'atyo ampeeredde ddala akatebe n'aŋŋamba nti ntuule nzikalire omanyi ntya nnyo okusitama ku bakulu naye engeri gy'ompadde olukusa neŋŋamba nti maama ono kampadde olukusa kando yambise ntuule. Obulamu waffe butambula butya? Maama ogenda kwongerako ku ddoboozi katono nnyo tube nga tuwuliziganya. Kati maama munnaye watulajanirako ng'olina ebizibu ebitali bimu embeera z'oyitamu naffe no ne tusalawo ne tuwulira omulanga gwo ne tugamba maama katujje ate tulabe nga tusobola okuba nga tugusa ensonga ku bantu nga bwe zirina okubeera nga zitambula mpolampola. Kakati maama obulamu bwo bwali butya? Obulamu bwange bwali bwe butyo. Taata w'abaana n'agenda e Kenya. Taata w'abaana tannagenda Kenya. Mwali mubeera wa? Mwali mubeera mu bitundu ki? Mu bitundu bino bye twali tubeeramu. Mwali mubeera muno mu Bwayise? Mu Bwayise mwe twali tubeera. Mwe wasanga Omunakenya oba Omunakenya yali azze nga awangaalira muno mu Uganda? Yajja buzi naye nfuna olubuto n'addayo n'abaana. Tewaddamu kumuwulizaako n'agenda. Kakati nga tetunatuuka ku mbeera gye yagenderamu obulamu bwali butyawo nga mwakeefuna kuba makafala gye wali ng'okyali muwala wali ng'okyayaka. Bwali bwe butyo nga tetulina bwe tutyo era bwe yagira ye n'agenda ng'embeera si nnungi mbeera bw'ogiraba mbeera yasalemu ekirimi katono nnyo wano nga mwakeefuna nga mwakeeraba n'Omunakenya oyo yasalawo nti mubeere mwenna mubeere nti mupangisiza ennyumba mubeera wamu mwenna. Kati bwe yagira n'apangisa akayumba bwe yakapangisa n'akandikamu n'agenda n'abaana bakamu. Ng'akuleka nga omaze okuzaala? Nga mmaze okuzaala. Olwo wamuzaalamu abaana bameka? Abaana baali 3. Abaana 3. Kuliko ab'obuwala n'ab'obulenzi? Omulenzi omu n'abawala 2. Kakati olwagira n'akugamba nti njagala kudda waffe? N'atasooka okugenda n'akomawo n'atwala abaana siddangamu mukubako wadde ekimunye wadde bawuliza. Abaana bo yabatwala mu mbeera nnungi nti yabakusaba mwategeeragana oba yabba babbe? Abaana abo engeri gye twatandika obutabuse bwe yagenda n'awanguka bwa wansi n'abatwala ne siddamu okubakola ki nga bw'obamanyi tebaddamu kulabikirako ddala. Abaana yabatwala era siddangamu bawuliza. Olwo wano mu mbeera gye mwabeeramu nga muli mwenna wamanyako ku b'enganda ze be yalinako kaabamu oba wali tomanyi nga ye yekka gw'omanyi? Yekka gwe nali mmanyi. Ye nali simanyiiko bantu be balala bonna. Wali tolina muntu mulala yenna gw'omanyi? Bo tonoosalawo saddaako abaana bo bagende? Ne bagenda bwe batyo ne siddamu balaba.
Kakati maama obulamu obusanze otya mu mbeera obukyanga abaana bagenda omwami agenze era obulamu bwensanze mbeera mbi oluusi ofuna kyoli oluusi n'osiiba enjala bwentyo otuuka n'okulwala lusanzi nga n'ekyokulya tokirina. Kakati maama olinawo ko buli mulimu obutonotono bwoye naye ati ku myaka gy'olina mukadde sisuubira naye nsoba nga olinayo obutonotono bwo buli mulimu bwe mba nfunye abankwatirako oba ku buyambi nsobola okutunda bumukene ng'obwo n'enjira nensobola okwebeezaawo mpolampola bwe mba nfunye abankwatirako. Kakati wano we tukusanze wano emaka gange wano wembeera. Obeerawo naani? Mbeerawo nawo n'akaana kembeera nako. Wafunayo akaana kobeera nako? Akambeezabeezaawo. Maama mbadde ngenda kwewunya nti bw'ofuna obulwadde oba ne bukugwireyo mu kiro. Bwe kali kaakali kembeera nako. Kagenze kuzannya akaana. Era busawa ziza abaana bali mu luwummula. Era munnange babeera mu kuzannya. Kakati maama akayumba kano opangisa kapangise oba wano wawo nga gwe kiwananyini? Kayumba okapangisa bupangisa olwo akasente ko kavaawo akapangisa akayumba kano? Kayumba mbeerawo bwentyo baakasaba emitwalo ng'ebiri naye oluusi gibula oluusi ne baagala okukanyugira ebintu oluusi n'okola otya bw'otyo. Embeera gy'olimu mbeera bwetyo bwetambula. Kati maama omukene obwo osuubulayo nga bwammeka? Omukene obwo nsuubulayo nga kabaafu. Vaayo nsuubulayo nga kabaafu. Akabaafu ako osobola kafunamu sente nga mmeka? kale ofunako 3 nasobola okubeezaawo. Weewaawo kati soke tusimbewo kati awo. Embeera gye tulimu mbeera yeeyo mbeera ya ghetto. Tutambuliddeko eno mu bitundu by'omu bwayise era nga mubalaba abantu era nga mulaba ekifo kye tulimu tutuuseeko eyo mu bifo bya wansi. Tulaba ate abantu baffe abali mu mbeera eteeyagaza bangi babeereyo nga mulina embeera gye muyitamu omukwano n'olowooza nti ensi yakoma nti gwe weka alina ebizibu eby'enjawulo. Mukwano gwange si gwe weka alina ate ebizibu eby'enjawulo. Ndowooza mubalabye abantu bwetyo we tubeera mu mbeera zonna tulina bugumiikiriza mbeera yonna nga bw'eba etambudde. Waawo ensonga nno bwesito kyatambula omukyala nga bw'akunnyonnyodde. Mukyala nno maama waffe ddala abali eyo abangi abazaala yafuna omwami nga Munnakenya ye we yakoma okutegeera nti yali Munnakenya n'atwala abaana na guno gwako omwami taddangamu kubanga amulaba naye embeera nga bwe mugiraba mukyala wano ge maka ge we wano waasula embeera nno bwekyo bwekyatambula. Tugenda kuba nga tutambulira ddala mpola mpola ne puroguramu yaffe emanyiddwa nga Taasa Obulamu kuba ffe twesobolayo kubanga tuyamba buyambi bantu ate nga tutaasa bulamu okulabira ddala ng'ensonga tuzigusiza ddala etuukira ddala ku muntu wa wansi. N'olwaleero nabagambye tukoledde eno mu bitundu by'omu bwayise tuzze tutambula mpola mpola ne ttiimu yaffe emanyiddwa nga eya Taasa Obulamu. Nabagamba tugoberera nsonga ku nsonga ne tuggusa ensonga yonna gye neebagukira bonna abali obubi ne tusobola okuba nga tuba batuusaako ate ne mumanya ensi nga bw'etambula na bizibu ki ebituukawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo. Nabagamba tulabe puroguramu zino nga bwe tuyiga ate nga bwe tujjamu n'ekyokumanya. So n'olwensonga bwekira mukwano gwange ali eyo bwe kinaaba kikutuuseeko ojja kubanga omanyi butya busobola okubanga oyita mu mbeera eyo kubanga ng'omaze okulabako nti ate bino bituukawo mu bulamu bw'abantu. Tugenda kuba nga tweyongerayo ne maama waffe ono atubuulire ate olugendo lwe emboozi nangeri ki gy'ayagala oba tumuyambemu tujja kuba tumanya ate maaso eyo gye binaaba biggweredde. Maama wakoma kulabira awo nga omukulu agenze n'abaana ate waddamu kumuwuliza oba teyaddamu kukubira kasimu konna? Naye nga kakasimu maama okalina? Mane manyi nti olina akasimu tuugiranga n'ogamba kanyigeko? Kakati abantu bo abafamire yo batera okujja ne bakukyalirako oba nabo bakwesamba? Abafamire balabako nga baasigala batono abasinga embeera bwetyo. Ak'okulya maama okafuna otya? Ak'okulya oluusi ofuna oluusi osula enjala bwotyo. Kati
kakati embeera ya alusa wangambye alusa zikuluma nnyo zikuyisiza ddala bubi obujjanjabi obufuna otya gendako oluusi mumbeerera eyokunyikirizibwa n'ogendayo n'ofuna oluusi eddagala bagamba lyaggula nga tozirina bwotyo oluusi n'ogirayo embeera bweti eriyo kati Mukene ono atambula bw'oba omutunzi atambula abantu bamugula bantu bamugula bantu buli wayaguzeeyo ow'ebitaano oba oli kumi bwotyo n'oyeeyiriza n'osobola kati omaliriza kakapito kano tokalidde ate kubanga ekyokulaba kibanga bwe buzibu ati kakapito ka Mukene ono oyinza omaliriza ng'okalidde nsaba manfunye abampaayo ne banyongeramu kakapito kapa kasobola okunyamba kakati maama tujjidde mu mbeera ya nkuba enkuba yatonye tulabye ebisooto tuguse emyala amazzi wano embeera ebeera etya singa enkuba eba etonye era bweba etonye egayingira nemusula nga muyimiridde embeera si ya mulembe naye ng'okyalina omugongo oguse n'amazzi maama nokola kintu embeera gy'ogiraba ate otolina wakubeera era obeerawo olw'okunyikirizibwa omugongo nagwo tegukuluma ate tofuna ebirwadde wakuse n'amazzi nagwo gukuluma bwe gutyo ebirwadde byonna byesomba era ebirwadde byesomba ate tukulaba oli mukyala akuzeekuze mu myaka ebirwadde byonna gy'emyaka byegijjiramu era munnange akati akazzukulu kano kasoma oba tekasoma akazzukulu ako tekasoma kuba nsiina na school fees akati oyinayoko ku baana balala ng'oggyeko abaana b'omuna Kenya ninayo ezo n'omuzzukulu wa muganda we yamukuleetera oba naye yasula musula ate nakulaba nga toli mu mbeera nnungi n'akongerako ate omuzzukulu netubeerawo bwetyo osa tufuna kyetulya bwetutyo kati mu kyalo eyo kuba eŋŋanda eriyo obuyambi obuvaavaayoko bwe batyo nabo si be bali obulungi ennyo embeera naye banga nzibuzibu teri yadde abayamba lwe basobodde lwe baleeta kati embeera y'ensiri kubanga tulaba wano amazzi mangi nnyo mu kitundu wano ensiri ate ennaku zino manyi omusujja gw'ensiri gutta nnyo ku bitundu 100 ebitundu 80 abantu bafa naye nga bafudde musujja gwa nsiri obutimba mwe buli mu bufuna obutimba batugere naye kati bukaddiye buyulise obutimba buyulise bukaddiye obulwadde bw'ensiri bannaye munaabwekuuma mutya akazzukulu kaffe bannange tekaafa obulwadde bw'ensiri tubaawo mpola kakati maama munnange ffe munaye nga abataasa obulamu twakozeewo tutindika egendo tujje ate tulabire eddala embeera nga bwetambula kubanga maama olaba mu bulamu bw'ensi eno kubanga maama kale sijja kubuulirira nnyo naye bagamba negozadde akubira engoma neozina maama sijja kubulira nnyo kuba teggo byolabye bingi nnyo n'okusinga nze byennaakalaba naye nga nkakasa bukakasa nti embeera ejja kukyuka mu kaseera mpaawo kanga embeera egenda kukyuka era tugenda kuba tutambulira ddala tukyuse obulamu bwo bangi abagenda okubeera eyo balabe ate ensonga zonna nga bwe zitambula bajja kubaako ate ekyenjawulo kyetukutuusaako era bwe tunaba tusobodde okubaako ketufunawo tugenda kuba nga tudda ate tulabire eddala ng'embeera ekyukira ddala munaaba mututaasizza embeera yonzibu nnyo kakati omuzzukulu ye tewagira kumutwalako kugana amasomero aga gavumenti eriyo ago gempulira ge bagamba ag'obwereere amasomero ago naye gati ennaku zino bw'oba toyina ssente nago gafuuka mazibu ate nga toyinaawo oluusi obulwa kyakulya ate ng'ofuna zigenda ku ssomero bwe buzibu bwe tuyinawo bwebutyo nga nago geetaaga ssente pakingira mwana byakulya biki kakati akazzukulu ako ye kaba kalwadde okakola otya kuba embeera ndaba nzibu nnyo tugenda eyo waliwo ebyo ebya gavumenti ne tubeddera ne tugendayo ate nno nabyo byakusimba layini omusana ogwo oluusi ne bakuwandiikira eddagala nga nezirigula tolikola ki teririiwo kakati baama ka bizinesi kaffe kano aka Mukene ka kapito ko kaavaawa
kapitaako nali nnonda bucupa. Wali olonda bucupa? Nenfuna yaako ka bizinensi. Bizinensi y'obucupa nga nsinyanga okuweza kiro okuba mpulira nga bazikulira mu kiro. Era bya bulumi naye ng'oyagala ate osobole okukola ki? Ofuneyo otandike okukolaakola ofunengayo ebitaano ebinaakubeeza. Kati kiro y'obucupa Yesu bagigula ssente bisatu ebyo woowereza. Era munnange onyiikira mpolampola amazzi. Naye munnange maama weebale kubeera mukozi mu mbeera yonna munnaye n'otatuula kulera ngalo n'ogamba nina okuyiiya embeera yonna gye ntambuliramu. Kati abaana bano Omuna Kenya be yatwala yabatwala bali mu bbanga ki? Abaana abo bakulu kati abamu batuuse mu 15 namba wano we yabakugirako yabanzigirako bali mu myaka 14. Kitegeeza baali basobola okuba nga bakutegeera bo tebayiiyako ne bagamba maama waffe katuleya tetulaba embeera gy'alimu. Tebaddanga maama wabo oba taata yabasiigamu obukyayi. Siddangamu kubalabako bulala bwalimu esatu. Kati maama nkakasa nti embeera yonna ffe tuliwo kubanga tuggusa omulanga gwo ku bantu tetusobola okuba nga tubatuusaako ate embeera yonna wabweri. Era nkusuubiza nti embeera yonna bwenaaba ekyuse tugenda kuba nga tukomawo bulungi nnyo ddala mu kifo kino. Era ffe nga bwe tutambula ne tukunoonya tugamba mukadde tujja mulyazaamaanya katugendeyo ate tulabe olwawundi tumanye ate mukadde atambula atya. Bannange nsanyusa okubalabako nsanyukidde amiina nnyo munnange otwaniriza bulungi. Nsanyusa nnyo okubalabako naye nga yeeyo embeera wabaayo naffe obuyambi obusobola okutuyamba omuntu obulamu bwo ne busobola okuba nga bukyukako naye nga yeeyo. Weewaawo embeera zonna bwe zitambula. Maama mumulabye wano mu kayumba kano nga bw'okalaba maama nno waasula akugambye nti amazzi bwe gajjula bannange basula bayimiridde alina wakazukulu akatono tetusobodde kafuna kuba kagenze kuzannya essaawa nga woozimanye nti zaakuzannya ate abaana bali mu luwummula. Ensonga nno bwe zikyatambula ne puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Mwenna ababeerako abasubscribinga ne mulayikinga ne mukomentinga ne musharinga twongera bongeza kubanga tubeebaza. Temujjangu okuba mikwano gyange na mwenna yonna gye muli abalina ebizibu ebyenjawulo. Tumanyi nti eriyo abalina ebizibu ate ebisingako wano mbaga ebizibu bisiŋŋana busiŋŋanyi naye nga byonna biba bizibu. So n'olw'ensonga eyo gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo yonna gy'oli nga wandeetaze okuba nga oyogerako naffe ab'olutambula mu Uganda puroguramu Taasa Obulamu. Enamba eri 0706-3204 bw'onoogikubako mukwano gwange tugenda kubanga twogerezeganya ate tulabe butya bwe tukwasaganya ate ensonga zo. Noola bagambye tukoledde bwayisa olunaku olwaleero tuze tunatina maama waffe mumulabye Bange atuzaala maama waffe naye embeera gy'alimu si nnungi nga bwe mumulaba. Kino kyekitundu kyasulamu gano ge maka ge ate akugambye nti akayumba si kake akayumba apangisa kapangise naye nezipangisa zibula oluusi zigaana. Kakapito ka Mukene nga bwe mukamanyi kwe balya kwe beeyimiriza wazze n'agula ow'ebitaano ow'ebisatu ow'olukumi bw'atyo. Embeera nesobola okubanga ebeerawo mpolampola. Abaana baabatwala tamanyi mayitire g'abaana abo paka ne gye buli kati naye ng'embeera bwe zitambula. Abagambye tugenda kubanga tukwata mpola olugendo lwaffe tulabe ate gye lugenda okubanga luggwera. Naye nga maama nkakasa nti wetunaviira mu kifo kino tugenda kubanga tusobodde okubanga eddoboozi lye tuliyisaamu nga tuliggusa ate eri abo bekikwatako. Naye nga bwetyo embeera bwe zibeerawo gwaliiri mukwano gwange nkakasa bukasa guma teweewa butwa gwalowooza okwetuga gwalowooza okwetta mukwano gwange okwetta si ye solution. Maama ono singa yetta nkakasa essaawa zino twandibadde tuli wano twandibadde tulina nsonga lwaki tubeera wano naye ng'ensonga zonna bwe zitambula. Akati maama nkubuuzayo akabuuzo katono nnyo. Abaana abayeeyo tulaba omulembe guno abaana beeralusizza abaana abalaluse abaana tebaagala kusoma bakuutira oba obawa magezi ki? Kusoma kyekikulu n'empisa kikulu era ndooza kazukulu kakuliza ddala mu mpisa ziri ezaffe n'empisa n'okusoma osomye embeera tekunyiga nnyo ng'osomye. Bannange abaana muwulidde yonna gye muli
omulanga maama gwabasuddeyo abagambye nti mwenna abali eyo nga mukyalina ka chance akasoma musome kubanga omuntu asomye ensi temukuba nnyo ate ng'oyo atagenze ku kusomero so mufuneko ku kubugumizibwako okw'enjawulo mugenda osoma ate mubeere bawulize kubanga akazzukulu nako nkakasa maama agambye nti akazzukulu kawulize nnyo era katendeka mu mpisa ze balina okubeera nga mwebali okitegeera kale n'olw'ensonga eyo y'emboozi yaffe y'amaama bwetyo bwetambula programu emanyiddwa nga Ntaasa Obulamu gwe wenna aliyo kugambye genda bugenzi ku Facebook ku mikutu gyaffe genda ku mutimbagano teekamu olutambula mu Uganda ku YouTube osubscribinge olikinge okommentinge ate osharinge comments zo tuzeetaaga nnyo kwe tusinzira ne tumanya ate embeera nga bwe zitambudde butya bwe zibatuuseeko eyo mukwano gwange embeera bwekyo bwekyatambudde tukoledde eno mu bitundu bye bwayise naawe gwe wenna alina ennamba njiddamu awulira nga atwetaaze ennamba eri 0701 36 32 04 363204 kale bwetyo tusobodde okuba nga tutambulako ne maama waffe abagambye akalowoozo kabasulayo abaana abali eyo musome nange mbakutira kukiziba mikwano musobole okuba nga musoma embeera nno bwezito bweziriiza nnaku naye nga maama waffe oyo bwetyo tusobodde okuba nga tumuyisizaamu eddoboozi lyeffe ne ttiimu yaffe eyataasa obulamu tukola butaweera okubeera nga tubawa ate ebyakabi tubawa ate embeera zonna nga biziza zikuseewo mu bulamu bw'abantu bwa bulijjo kale maama akuba omulanga nti batabani be yonna yonna gye muli kuba babatwala muli bantu bakulu nga mukuze ngera musobola okutegeera musobola okumanya nti maama wammwe tali bulungi tali mu mbeera nnungi kusobola okuba nga mulina kati obuyambi obw'enjawulo bwe mufuna bwe mumuyambamu emboozi yaffe no tugenda kuba nga tugisussaako wano bwetyo tusobodde okuba nga tutambula olunaku olwaleero tukoledde eno mu bitundu bye bwayise so atwetaaze ennamba njiddamu 0701 36 3204 genda ku page yaffe mukwano gwange ku YouTube channel yaffe osubscribinge olutambula teekamu olutambula mu Uganda ogenda kuba nga otufunira ddala butereevu olabe ensonga zonna zonna nga bezitambudde sigenda kuba nga nsukako olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi nsigadde nze omwanjuzi namwanji Irene mubeere bulungi mwera